tubegayirije temukuba abayimbi baffe bucupa bambi tubegayirije beraffe twese kukyagala sikyo tubegayirije temukuba abayimbi baffe bucupa bambi tubegayirije beraffe twese kukyagala sikyo. Bw'oba omanyi nti wazze kunyumirwa music waniko omukono okulengere. Bw'oba omanyi nti gwe tewasembya bufuzi waniko omukono okulengere. Eno Uganda yaffe naki? Uganda yesooka. Ebyobufuzi saagala bitwabule. Uganda nsi ya ddembe. Buli muntu yeddemu okuwagira kyayagala naki? Waniko omukono okulengere. DJ Sumo tugende maaso. DJ, put it down, put it down. Ladies and gentlemen, Kane Mukakane, Masaba. Put it down, DJ. This is Uganda, man. We've done so much for this country. Put it down. Ladies and gentlemen, beautiful people. Beautiful people. Tunaangalia tuliwamo. Tukolewati. Angkati. Angkati. Chamulambe. Nabali wanomwa. Mwana linakubelanga temu. Liga ibamu kubya utupa. DJ. Toko nindako. Mama uya katina nakulalelo. Liga ibamu kubya utupa. byebyo ebirabise akawungezi k'olunaku olwaliro ku stage nga Biga yagezaako okubeera nga asanyusa abawagizi be abazze okubeera nga basanyukira wamu ne NBS Uncut Kalakata season esookedde ddala. So embeera bwetyo weetambudde. So mu mbeera eno nze ng'omuntu asigenda kubeera nga nkiza ku government where are you, ngenda kiza mu mbeera nti God where are you, Red Cross where are you, Babivulu promoter where are you. So kwegambe n'embeera esussa ate gye tubadde tutegeera nti wakati mu mbeera abantu abakuba obucupa beeyongera okubeera nga enamba yeeyongera mu Bivulu. Twalaba omuyimbi Catherine Kusaasira of recent yakubiddwa obucupa. Then ne tutunuulira embeera y'emu omuyimbi Full Figure naye yakubiddwa obucupa we yagenze ku show emu. Then sheno gye tuliko akawungezi k'olunaku olwaleero kintu kyekimu kikyagenda mu maaso n'okuba nga kikolebwa ku bayimbi bwe baba nga bavuddeyo okubeera nga basanyusa. So embeera eno ekyagenda mu maaso. So nze ngamba bonna bekikwatako mubeere nga musitukira wamu okutuukira ddala ku bawagizi, mubeere nga mwenna mukwatira wamu ensonga eno tulabe eddagala ligenda kubeera ki, kubanga mwana mulenzi Bigayi alaajanye musajja wattu. Amusajja wattu ebbanga eriyise emabegaawo abadde alaajanira Bivulu nga tabiina ebyokuyimbako. Then kino ekivulu kyafunye kyokka ekimu bwe kiti ng'oggyeko ekyabbalamu kye yakamuwa emabega kaawo. Ate era kwe muvudde eno mbeera ng'ate mumuyisa mu mbeera weeti. Ate ng'ekivulu kino azze kuyimbira bakyali be, tewali kasente nti oba yasasuddwa promoter okujja abeere ng'ayimba ku sheeno. So mu mbeera eyo wallahi nange ndi mabega wa Bigayi bana embeera eno si nnungi. Omusajja yakakaayanira eby'omukyala Donizera Shira tamuli bulungi. So mu mbeera y'emu alwanidde abakaayanidde ku kya shows, mubeere nga muwa shows. Yembeera y'emu afunyeyo just kashoka kuyimbira bakyali be aye nayo ne mu bya shows mumunyigiriza. Embeera y'ente mwamukuba nakati mumubuuze nti agenda zirundira wa. So yonna embeera ya Bigayi mwana ndi wamu ne blood wange mubeere nga mumuddiramu embeera ebeere ng'etambula bulungi. Obris lujja gemanya gange always mbeera okubeera nga batuusako bene bi happening around town. So olunaku olwaleero tuli ku kye bayita NBS Uncut Kalakata. Fe always tubeerawo okwagaliza buli kimu mu mbeera y'okutuusa ku bantu baffe amawulire. So tumanyi bulungi nti nebiri eno mwetaaga okubeera nga bimanya. So that's why tuli mu position okubeera nga tuli batuusako. Naye ng'embeera y'obucupa ngamba bonna abo abakikola bambi tubeere nga tuddiramuko abayimbi baffe bano, kubanga tekikomye ku ba Bigayi, tekikomye ku ba Full Figure, tekikomye ku ba Kusaasira oba Bebekulu kwe kyatandikira, kituuse ne ku bayimbi ba upcoming. Tubirayo mu Bivulu ebyenjawulo byengezezaako okuba nga mbatuusaako. Twabadde mu nkuuka ejjo ng'abayimbi ab'enjawulo
bafuna obuzibu bw'obucupa nga bakuba obucupa wano ne wali then we tuzze ku sheno still tulabye nti obucupa era still tebusobodde okubeera nga busigalayo abantu babadde babusavinze okubeera babukuba abayimbi baffe ne Dax Vibes yennyini muganda wa Bobi Wine youngster omwana omuto oyo agezaako okubeera nga naye asindika kariya ye naye tulabye yawo akacupa kamu bubiri ngera nabo bugezaako okubeera nga bumutuukako ku stage so kituse ku level y'aba upcoming bano tulaba nti kigenda kubeera nga kibajjamu amaanyi ago okubeera nga nabo bafuukako ba star one time so embeera y'obucupa babivulu promoters mwenna ab'enjawulo tulina okukola omulimu okulaba nga tumanya ensonga lwaki abantu bano obucupa buno babubaterekera ne babeera nga babakuba side boyfriend, your love is a boat. I'm yours, your cargo, and let's fly in your truck. Hey, yeah. Oh, you don't quite hari now. Come on, baby. Wampa love, baby, wampa kukusa, wampa nyabula vuchi. Wampa love, baby, wampa kukusa, wampa nyabula vuniga. Thank you so much. Uncut, NBS. Thank you so much. Ongeza goka tono, pesa ni ngatono, jukumi sarukono, kote mbaliru no, buneza tari wagono, abaka binga batono, swandi bano musono, wako busi mutono, Bobi Wine mutono, Eddie Kenzo mutono, Kamiri mutono, Eddie Ali mutono, Eka Wizo katono, Wenturu na wana, Basinga wana batono, Oyoshiba mutono, Eka Chare katono, Wini Nwaji munene na ya katono. Nenga, embeera ya Big Eye, teganye show kugenda maaso, yo show, echagendera ddala maaso, era show egenze bulungi mu maaso era show enyumidde abalabi abazze olunaku olwaleero show ne baddemu of family day out mubaddemu abaana abato bangi nnyo mubaddemu abantu abakulu akwegamba show ebadde tesala myaka wonna saidi abantu babaddeyo ne babeera nga bazze okunyumirwa abayimbi baabwe wamu ne bapresenters baabwe nga bwe bategese show eno nga wetambudde akawungeezi k'olunaku olwaleero naye nga embeera ya show eno okuva ku sound ayina waabuliddemu wano ne wali saagala kubeera nga nnimba abantu bafe abatulaba nti era olaba ebifaananyi ebyo n'otafuna sawundi bulungi ekya sawundi kigumire sawundi ono tabadde oke bulungi ekya sawundi bafeirinzeemukko wano ne wali then ekya security wise security part emu ekoze bulungi nnyo then part endala security efeiringidde ddala okubeera nga ekintu kino ekikwasaganya then wetutunira backstage personally gyembadde then n'abayimbi baffe gye babadde olabye nti security ebadde ekwata ku ggwe ng'omuntu ali backstage era neekoma ku ggwe ng'omuntu era ali backstage so ebyokwerinda kibadde kikoma ku nze ng'omuntu so awo ndowooza Uncut kalakata bwe mubeera nga muli bakujja season ejja bambi tugezeeko okubeera nga tuwakinga upon that. Put it down. DJ. Bambye mumpulirizeeko katono nnyo okutandikira ku security temusindika abantu temwesindika katugezeeko okunyumirwa nga tewali kavuyo manyize saagala kavuyo n'okubeebaza mwenna for loving me for supporting me. Tutunuulira ebivulo ebiseera ebisinga tulina okubeera ne backstage nga bagitaddeko obuuma obw'enjawulo okubeera nga bakikwasaganya but this time round tulina bwe tulabiddemukko embeera ey'okuteekawo emiguwa so ndowooza nkimanyi gubeera mulundi gusooka so omulundi oguddako tubeera tulina bingi nnyo ebyokuyiga ne tubeera nga tubifixinga then embeera nebeera ng'etambula bulungi nnyo naye nga show abantu bataniza up bulungi nnyo Zahara Anna then nabo ne babeera nga olunaku balwetegekedde bulungi nnyo njagadde nnyo dress codes zaabwe bambadde bulungi then mu mbeera y'emu nenjagala performances ez'abayimbi ababawerekeddeko ekyo ky'olunaku olwaleero njagala okutegeeza nti abayimbi ba Uganda abasinga bonna basobodde okubeera nga bajja ku show eno ey'olunaku olwaleero stage manager yenna eyali akoze kuba stage manager olwaleero afunye akaseera akazibu ennyo nti mu mbeera nti abayimbi abato n'abakulu bonna badde bayayanira akazindalo okubeera nga bayimbako ku show eno naye nga nevertheless basobodde okubeera nga bakikwasaganya timu ebadde nene nnyo okuli Kafuko Peter number 1 producer yamakinze Uncut okubeera nga efaanana bwetyo then wetutunuulira Dan Mukisa Case Betty timu ya Uncut nene nnyo temumanyi kabayite Frank Obsera Roger DJ Roger Takara Swanga
All right, boys. Brand wako. So yeno timu emukuti ku bantu ba Next Media tuli bangi nnyo era mubala bonna bakabi. Olo Dava Douglas, Dava DJ Roger, bagamba muvubuka. Dava Justin B. So cool. Bonna bali. So banaye bagamba nti gowagira akuwagira gokola ki? Naffe twagala mwongero tuwagira sobola okubawagira ekivulu kino mwebale nnyo okujja mbungi yonna gye muvudde mwekubireko mu ngalo. Njagala muwanike emikono oba mumanyi Next Media oba mumanyi NBS oba mumanyi Sanyuka muwanike emikono. Kiwedde nze omulimu gwange guwedde mwebale nnyo mwebale ddala. Abayimbi okuli Fik Fameka, abayimbi okuli Shiba Karungi aze nabeera nga abawa that colorful performance. A performance ebadde yakabinye from Shiba Karungi njagadde. Shiba Karungi kwegamba wetuba nga twakatandika butandisi mwaka 2020 olabira ddala nti Shiba Karungi yeetegese ekimalira still okubeera nga atukuba omuziki omwaka guno gwonna, so mu mbeera eyo akoze bulungi nnyo. Then wetutunuulira abayimbi nga Blood wange Big Eye gwe twatandikiddemu naye akoze bulungi, representinze abalala bangi basigadde naye yasobodde okubeera nga representinze n'abakaabira namukaawo yonna embeera gye mufunye naye representinze bulungi nnyo. Then wetutufuna abayimbi nga Rema Namakula ne Eddie Kenzo mwefuze omwaka 2019 we gugweredde wonna. Then 2020 still ndaba abantu bakyavibinga naawe kwegamba ndooza show etaliiko Rema oba Kenzo tebeera show full ya ndowooza wano Anikat Musikowalinze. So Rema azeera mu mbeera y'ababulavu niga busemyekozo nayo vibe nabeera nga agikubye abantu then babeera nga bafunye bulungi vibe. Rema Namakula agezze bannaye njagala okukibategeeza mwenna abatulaba akaseera ka Rema Namakula agezze ebitagambika kwegamba ndowooza embeera nnungi kati embeera nnungi bikyanga yagoba bulavu niga busemyekozo. So mu mbeera eyo asobodde okubeera nga representinga bulungi. So Rema era ekirala yafuna Guy Woya mukuuma. Rema yafuna security ebya ddala Guy ali awo yenna agumidde mu mbeera y'okulaba nga wa security Rema. So Eva abeerawo wali ku guard okuva mu mbeera nga Rema yakatuuka ku stage from the venue okubeera nga yakatuuka ku venue then wetutunulira nga atuuse ku stage Guy abeerawo awo yalinze kimu bulavu niga buno okubeera nga butagala eno neeri abeere nga abawa level. So yembeera eyo Rema gyalimu naye ng'embeera gyalimu yeyagaza bulungi nnyo. So Rema Namakulu ono abasinga wadde akanyiriro kwe kali nnyo twali twogerawa nti ali lubuto. So kamera yange egezezaako okubeera nga emusika eno neerinda olubuto lwa Rema Namakula luno ambeera omu ku basoose okubeera nga balugjayo official abantu mubalabe naye nga ebbanga ligenderera nenze ndaba ayongera kubeera nga anyirira bunyirizi naye ng'olubuto ngezezaako okuba nga alusika oba ndabe nti oba alusibye ebigoye naye nga mu mbeera eyo njagala okutegeeza nti nawe osobola okubeera nga weerabirako eyo n'ojajinga oba ddala Rema Namakula ali buto just ayogedde kunyirira na security kweyongera then nakukuba busemyekozo mu mbeera eyo. So side endala Spice Diana representinze bulungi nnyo mu white and blue. So mu mbeera eyo Spice Diana ako kawala kali fresh kanyirira bulungi nnyo kongera obaka kasanti nga 17 kali ku Freedom City January ono naye agenda kubeera nga abakuba hit after hit. So mwana ono akubye hit kyenyinza okubanga era mbagamba Lwaki sibakumi wanembalina nga 17 January kubanga netegese nnyo naki bekimukollo ngenda kubanga nkibawa. Thank you so much. Eyakola akalango ka Spice yakakola mu Alali akaliwa konna manyi bagamba ogenda kulaba ani ka Spice olika. Thank you so much NBS Uncut. Thank you everybody. Kambaline nga 17 kambekereza bai bagala luyimba kide okay. Spice Awanji bagala luyimba ki Chesimanyi mani babuze Wanji baby best friend ndi mulavu Roger batongere lumu Wanji baby batongere lumu best friend tudina kwa DJ tugenda funa special moment for Spice Diana. Ngomanyi toyagadde ka Spice Diana okuva gye katandikira ate ng'okyakawagira ng'okimanyi nti buli mwaka ka Spice Diana kakyuka naye nga kakikola lwakubanga mukawagira. I wanna see some lights up in the air. Chokate mbasaba choka ekiro kya leero chokate mbasaba I want some lights in the air. Omante kitegeeza mwe mupadde ekitangala mwe ekitangala kyange mwe mubadde ekitangala kyange mbise mu bingi naye nkuma kubanga munda g'omukwana mungi. So
njagala light mujinda gekiro kyalero zikiza kamatala ku stage katono nnyo njagala abantu bange bampeko ku light and then I want to do more songs for you guys nena ku mukwano ali ku light kendeza ku matala gano katono nnyo I want to see more light from my people I want to see more lights from my people kendeza matalaga stage kendeza ku matalaga stage I want to see more lights up there. More lights up there. Ngogamba ka Spice Diana. Nkagala nyo from the bottom of my heart. I want to see more lights up there. Wow. This is so beautiful. It reminds me Spice Diana. Days. Spice Diana. This is so beautiful. Spicy. Thank you for making Spice this. Diana. There's a light Muganda wange. It's very Dim simple. the lights. Yeah. Spice Diana. Simamulira Spice Diana. For Spice Diana. Kumina musangu January 21. 2020. Everybody's gonna shine 2020. So put more lights up there. I wanna see more lights up there for Spice Diana, for NBS, for Uncut, for everybody tonight. Let me see more lights up there. Ataina light, let me see your hand. A sound wafudde asobodde okubeera nga naye alwana ne sound okulaba nga still asigala awa performance ennungi abawagizi be akubye obupere obw'enjawulo wano ne wali so mu mbeera eyo naye n'abeera nga representinze bulungi nnyo tufunye Revixon gayo yo wakabi from Kosovo akya representinze ghetto to the fullest naye nga Revixon omwaka guno nkusabira mu linnya erya Katonda tetwagala nnyo tukube nnyo kigambo kya ghetto kubanga zo sente ozifunye blood sente ozifunye naye nga just representing a ghetto naye nga mu mbeera eno representing ng'omuntu afunye mukozi Katonda wakuwa kuba kusitula so era njagala naawe obeere nga weeyisa ng'omuntu asituseemukko kati okitegeera blood so yembeera eyo Revixon ayiseemukko then tufunye Amami Irene Namatovu ono naye asigadde akya representing mu vibe ye ey'engoma eŋŋanda naye akyakikwasaganyiza bulungi nnyo our very own that's MC Cuts Katamba naye Sheno nga bwe yabasuubiza tagenda kubeera ng'agibeera omanyi kati sono waliwo moments zabaddemu emabegaawo nga naye buli waagenda mu maaso ga kamera ajukira kimu nja kubeerayo ku NBS Kalakata nja kubeerayo ku Kalakata so naye asobodde okubeera nga representinga ekiro ky'olunaku olwaleero akoze bulungi nnyo AMC nze mu mbeera eyakabi vibe ye always ebeerawo naddala nga introducinze ba one of the DJs basinga okuba nga akolagana nabo DJ Roger Stick Stewart so naye olabye nti ekintu kino akikwasaganyiza bulungi nnyo Shena agyeyagaliddemu than show eyali eyiye era awo alina moment gyatugambye nti alinayo pate gyagenda okutegeka strictly MC Cuts naye olaba luli tebajja kuweevu simanyi bateka tubeere nga tukisabira eyembeera naye ebeere nga etambula bulungi nnyo so atufunye kuvayo nakitenda awo youngster naye representinze bulungi nnyo n'obuyimba bwe obw'enjawulo abantu ne babudigidirako so yembeera etambudde akawungezi k'olunaku olwaleero naye nga tulabye nti vibe yebadde bulungi nnyo so big ups to you that's a team NBS Uncut Kalakata abo beeyita ba gospel queen nze mba king side eno nze amawulire we gali wembeera serious amanya abantu bange happy new year 2020 tukwatagane mu vibe era still eyakabi subscribe awo sharinge mu mbeera eyo ekintu bere nga tukikwasaganya to the fullest tovao wanika mikono tata Katonda wange omulungi nkwebaza olunaku lwaleero nkwebaza olwanikati Mukama taata weyongera owangaza abawala bano Mukama taata bagabirira omulungi wange na buli muntu oyeze mu kifo kino agenda kulaba obulungi bwo webale kubanga abatuusiza mu 2020 teri muntu n'omu agenda kufa mu linnya erya Yesu bagenda kuwangaala balabe ekisa ky'ompanira Katambala bwoti webaze Yesu kubanga watuuse mu 2020 funa Katambala bwoti funa Katambala DJ tukube saala tugende wanika bwoti